life mistakes. Kituufu nasuubiza naye nkusuubiza byonna ebyaliwo tebigenda kuddamu kubaawo. Muzaye banga tono nnyo malize emisomo gyange. Since you decided to be patient for almost 4 years, allow me to complete this remaining year. Nze nkimanyi osobola okugumiikiriza. Yes, I can. And this was a mistake coming. Ngenda kwekuma mpaka omalize emisomo gyo. Amazima okuva watusangidde mbadde siina mirembe. Natuuse n'okugenda ewammwe nga toliiyo. Awo nafunidde ekirowoozo ntulabika oli ku Galaxy Gardens. Nze ekyasinze okunnuma kusanga ali mukwano gwange Rose, my close friend. I'm sorry. But I have a question. Did you sleep with her? Tell me. What's wrong with you, Huza? Lwaki tova kuzaala? Akulemesezza n'okwezimba. Naye naawe nno. No please. Ku myaka gy'olina gwe tekikuswaza okuba ng'okyasula mu maka g'abazadde bo. Nakugambye ngenda kupangisa ennyumba mwe tuba etubeera. When? Do you think you're going to love me from my parents' home?
Buli ssente gy'ofuna ogimalira mu Zara. Zara, it is just for fun. Just for fun? Yet you're getting addicted. My friend, if you don't change, trust me, forget me. It's okay. Kubanga si gwe asose. What did you say? Yes, you can go. I'm leaving you forever. It's okay. Because nkonange ebyokumalako emirembe. Nze nange guno gwe muzannyo ogumalako egundi stress. Who's? She just forced me to the extent of undressing me. Naye wajidde naye nga tewali kyamanyi kyabaddewo. God, nga nayo se nenzijira mu budde. Kati singa nawe oli mubafu. Mubafu? As in how? Rose is HIV positive. What? She's HIV positive. No. Impossible. Amina, Rose gwe tayinza kubeera na Slim. Did you sleep with her? No. Tasobola kuba na Slim. Isa, tongamba nti wakikoze. Amina, you're lying. You're lying. Isa, I'm not lying. Amina, abadde ongesola oba neebase naye? Alina sirimu era ali kumpeke. Bannange, why me? Why me? Why me? Ngamba nti obadde osaaga. Tagali is sick. Isa, it's possible kuba abasawo batugamba singa ofuna okwekengera nti ofunye akawuka akaleeta mukenenya basobola okuwa pepu n'akatta. Amin, I understand what you're saying. Nenjagala omanyi nti nkwagalidde ebbanga lya myaka ena without sex. Sigamba nti mbadde saagala. It's just that I follow your words. Olw'omukwano mungi gwe nnina gy'oli.
mbadde nteesa ebyange naye bikomaawo. No! Where is her? It's not my first time to sleep with her. What? Amin. Saagala kurwaza. Bye. Issa, please. Mwana okimanyi Katonda kati amaze n'agitukira. Akabi kali olwabo olwawo gwama. Laba kali akasaba. Okimanyi nyiza nkamanyi n'okukamanya. Aishiwa. Kubanga nakakwana kwa nakagaana. Kawo maze. Hello. Are you fine? I'm okay. Thank you. You're welcome. It seems you're not fine. Can you tell me what has happened? Please, wemba nze akufukide obuzibu. It's fine. Sobola okutambula n'obubira. Okay. Anyway, kankuvire, it's okay. Who's that? Ebyaddala Amina, nze senga omala nonzikiriza ngenda okukwerabiza ennaku yonna egyoyiseemu kubanga nze mbadde inakwagala edda. Nange uza nali nakwagala dda naye anyway tukireke. No, you can tell me. Okay. Bangamba nti oli mwenzi ate nze saagala byakunyumya mutima. Omanyi ebigambo eby'abantu nze I always expect bad words about me. Ate okay, yes, a girlfriend namina, but it was that natural nali ese ina chakol
ate nga yaliwo that time. Kale, tusaze okuwa omutima gwange. But with conditions. No, it's okay. Nze ekyonna ekyogamba We have to go for a blood test first.